enkuuka mugigendemu abali babalina obusobozi. Ffe tetulina bwetaavu yadde ekigendererwa gattako amaanyi agalemesa abantu bwa Buganda okugenda ku mukolo gwa Buganda omutongole nnyinimu kwafulumiza abantu mu mwaka omukadde n'abayingiza omupya. Ebiseera ebisinga singa obeera olwanagana omuntu totunuuliranga kimu kya kumuwangula wabula olina okusooka okulowooza nti tulwanira ku ttaka lyani. Bwe mubanga mulwanira ku ttaka lyomanya ekyonooneka kyonna oba ekyonoonebwa mu fayiti eyo kikyo. Era omulaba agenda kukuprovokinga nnyo olwane mu nnywana eyonoona kubanga mu byogenda okwonoona temuliimu kike. Nnyanikula statement ya muganda wange Isima Lubega Ekibibi gyaga abannuupu temugenda mu nkuuka. Muganda wange Isima Lubega Ekibibi mmanyi statement eyo wagikoze mu bulumi. Statement eyo wagikoze ng'owulira ng'aliiriddwamu olukwenga ggwe Omuganda. Nesooka weebuuze nti ye omulabe Museveni yagifunya atya? Yamunyiizizza oba yamusanyusizza? Tulina obulabe e Uganda nti omulabe ayagala kutusaanyaawo ffenna Abaganda ne Buganda naye ng'ate akozesezza ffe ffennyini. Omulabe agitadde ku otopule yo yeetulise yokka na yokka. Era y'ensonga lwaki olaba abantu eyo nga boogera ebikontana ne Buganda entuufu. Oli najja n'akola statement nti tunda ku ttaka olye ku ssente. Ate nga ffenna tukimanyi nti Buganda ly'ettaka. Kakati omuntu ng'oyo tasinziiranga Mmengo n'akola statement ekuprovokinga naawe noddira mu ngeri gy'abadde akusuubiramu. Omuntu asobola kukola statement ng'eyo golowooza ayagala Buganda? Ayagaliza Buganda? Oba yajja ssaanyawo Buganda naye ng'ate ayitira mu fiiringizizo ng'akozesa ggwe wennyini. Omwana omujja na nnyina olina okukimanya nti abeera muganda wammwe naye ebye wammwe n'ebyonooneka takisangamu buzibu kubanga tabeerako na muki, tabeerako na mugabo. Kakati tuyina abantu mu Bwakabaka bwaffe nga kyonna ekikolebwa oba ebikolebwa babeera babyolekeza ggwe Omuganda ng'era bakimanyi ogenda kureactinga mu ngeri gye bakusuubira kubanga baabateekawo bakuprovoking oreactinga otyo. Omulaba oyo tumwewuunyiseeko nga maama bw'anaakukuba emiggo n'otakaaba abula okukufiirako kubanga yeebuza lwaki takaabye ku mbooko ze mmusambuliiza. Akubwa abeera asuubira kukaaba kyokka ate bw'atakaaba kyewuunyisa nnyo amukubye era ne kimuluma nnyo. Omusajja oyo ali eyo aweereza bbomu enkambwe oluusi tubuukeko ku butego bwe. Bbomu ezo aziweereza kubanga amanyi nti zibeera zibaleeta obukyayi n'obusungu ku mitima. Mweyongerere ddala okkuba ekintu n'okukikyayira ddala. Omwana omujja na nnyina takukyayanga ewammwe. Abamu mu sisitimu eyo baana bajja na nnyina. Kyova olaba taata agamba temutundanga ettaka. Ye najja n'akola statement tunda ettaka olye ku ssente. Tusigazze ennaku ntono okugenda mu kulonda kwa bonna. Weebuuze lwaki mu kaseera kano akatono ebitukoleddwako bingi okusinga ebyali bitukoleddwako ebbanga lyonna. 31 Desemba bw'ebeera nga yenkuuka naye ng'ate mu January tugenda mu kulonda kwa bonna, meaning nti omuntu bw'okola statement nti owannuupu togenda mu nkuuka, statement eyo baba bagenda givugirako mu kulonda kwa bonna. Statement eyo baba bagenda givugirako mu kulonda kwa ki? Mu kulonda kwa bonna. Museveni abeera eri ng'akutte ejjinja erimu nga likuba ebinyonyi bibiri. Eno waliwo gurupu ekulwanyisa gye yalabye nga nayo gwagirwanyisa. Kyokka ng'ate eri ne Buganda eri mu kusaanawo. Still Museveni abeera mu ki? Muwanguzi. Era y'ensonga lwaki nagambye Omuganda alumwa Buganda ng'oli Mmengaawo tolowooza nti okuba Kyagulanyi. Gwe wennyini oli mu kkuba Buganda.
tolowooza nti okuba Kyagulanyi gwe wennyini oli mu kkuba Buganda.